Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tanaba kubanga osubscribinga kikole tubeerenga ate tutambula ffenna mu mawulire ge tulinawo era ge njagala okubanga nkutuusaako. General Kalebu akandwa naho abangi gwe mumanyi nga General Salim Saleh avuddeyo ne yeegaana ebibadde bimwogerwangako nti alina ettaka kumpi haafu y'ekibuga Kampala yonna yagiwuninga nti era n'ebimu ku bizimbe ebisinga okubeera eby'amaanyi mu kibuga Kampala ebizzenga byogerwa era ebintu bino bizzenga bisomebwa gwazzaagoberera ensonga ez'enjawulo mu ggwanga erya Uganda ozenga obiwulira nti ebizimbe ebisinga obungi kumpi half of Kampala ettaka erisinga eby'obugagga ebisinga biri owned by General Kalebu akandwa naho abangi gwe mumanyi nga General Salim Saleh. Kakati we twogerera avuddeyo ne yeegaana bino olowooza lwaki abyegaanye era olowooza lwaki bibadde nga bimwogerwako. General Salim Saleh agamba nti abantu bangi balowooza nti eby'obugagga ebisinga obungi mu kibuga Kampala ettaka erisinga obunene mu kibuga Kampala nze nannyiniryo ekintu ekitali kituufu era avuddeyo n'ategeeza nti ye alina acres 2 zokka mu kibuga Kampala zaawo owuninga nga nannyinizo wabula ettaka erisigadde naye yennyini agamba tamanyi ani nannyini ettaka erisinga obungi mu kibuga Kampala newankubadde nga ebigambo bibadde nga byogerebwa era bibadde nga bimuteekebwako nti ya owuninga eby'obugagga ebisinga obungi naddala ettaka nti era half of Kampala eteekwa okuba nga ya General Kalebu akandwa naho abangi gwe mumanyi nga General Salim Saleh wabula wetwogerera avuddeyo neyesambajja bino byozzenga owulira kakasanga gwangoberera era awuliriza omukutu guno ebintu bino ozzenga obiwulira. Kakati General Salim Saleh avuddeyo n'abyegaana era n'abyesambajja ategeeza nti kino kintu na kinene nnyo era omuntu yenna agezaako okuba nga abiteekawo ateeka okuba nga alina n'ekigendererwa. Bino bigambo bya General Salim Saleh bw'atyo yavuddeyo n'aba nga yeegaana ebintu bino. Wuliriza bulungi nnyo okusinziira ne ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gwa muli okumanyiddwa nga Chief Reports era nga bulijjo nga bwe ngenda maaso n'okuba nga nkutuusaako nga bwe ngenda maaso n'okubeera nga ate nkufeffettera nemba nga mbikuleetera ogende maaso n'okuba nga oyongera okubeera ng'omanyisibwa biki ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Omukulu ono wakati ng'eggwanga lyolekera embeera ey'obunkenke wakati ng'eggwanga ligenda mu kalulu ka 2026 kitandise okuba nga kirina ebibuuzo bye kireeta mu matu g'abannayuganda ab'enjawulo era abantu bangi beebuuza ani awuninga ettaka mu kibuga Kampala era ani nannyini byabugagga ebisinga obungi mu kibuga Kampala era lwaki. Bangi babadde nga balowooza era emboozi zibadde nga zitambuzibwa nti General Salim Saleh y'omu ku abo abalina ettaka erikyasinza obunene era almost half of Kampala eteekwa okuba nga ye wabula wuliriza ebigambo bino okusinziira ku kiwandiiko kino nga bagamba nti General Salim Saleh demands study who owns land in Kampala nti agamba yeetaaga n'okutandika okunoonyereza ddala ani mutuufu nannyini ettaka erisinga obunene mu kibuga Kampala era agamba kino kyetaaga okunoonyerezaako kyetaaga okubuulirizaako kyetaaga n'okusomako tuzuulire ddala omutuufu ani alina ettaka. Everybody thinks I own half of Kampala when in reality I own only about 2 acres. Bwati bwe yategeezezza nti bangi balowooza nti ekitundutundu kya Kampala ettaka lya Kampala lyange wabula nze ekyamazima nina acres nga 2 zokka mu kibuga Kampala. Byabadde mu bigambo bye era wano nga batugamba nti General Salim Saleh has called for an urgent and well-resourced national study to establish the true ownership of land in Kampala, warning that widespread speculation, institutional opacity, and administrative distortions are creeping efforts to harness land as a productive economic asset. General Salim Saleh agamba nti mu bwangu obw'ekika ekya waggulu ate mu mbeera ey'amangu era esoboka twetaaga okuteekawo okunoonyereza okw'ekika ekya waggulu okulaba ddala baani aba owuninga ettaka mu kibuga Kampala kubanga bino bisandise okuba nga bireeta obunkenke era nga birabika bigendererwa ebyokugezaako okulaba nga abantu baacumulatinga obugagga obw'okumukumu. Ebigambo bingi nnyo omukulu ono byayogedde ku nsonga eno wabula ng'agezaako okutegeeza nti ye alina acres 2 zokka mu kibuga Kampala newankubadde nga mwe mumugamba nti awuninga almost half of Kampala era bw'ati bwe yagambye. Everybody thinks I own half of Kampala when in reality I own only 2 acres. Nti bantu bangi balowooza awuninga ekitundutundu kya Kampala kyokka nga awuninga kumpi acres nga 2 zokka. Speaking virtually from Gulu at the 5th edition of the Musevenomics Conference in Kampala, the former commander and the current coordinator of Operation Wealth Creation OWC said he is working with Professor John Kigula, a land government expert, to fund a detailed study that will once and for all answer the question who owns Kampala.
bwe yabadde ayogerako n'abamu ku middwa ku nkiiko zaabwe ezo ze sijja kunnyonnyola, yabadde ayogerera sayidi eyo n'ategeeza jjukira ono yakwasaganya era ye national coordinator owa operation wealth creation, yategeezeza nti ali mu kukola kaweefubeewe era ng'amukolera wamu ne Professor John Kigula, ono nga ye expert era ye mukugu mu nsonga z'ebyettaka mu gavumenti ye mu gavumenti ya muganda we amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni, nti bazuule ani ddala owuninga ettaka erisinga obungi mu kibuga Kampala. Era yagambibwa ati the question of who owns land in Kampala is a very serious one. It must be investigated, studied and documented with evidence. Salim Saleh bw'ati byabadde bigambo bye bino nti ekibuuzo kino ekya ani nannyini ttaka era ani owuninga ettaka erisinga obunene mu kibuga Kampala, ekibuuzo kino kinene era kiri siriyasi era kyetaaga okunoonyereza, kyetaaga n'okusoma n'okuteekebwa mu biwandiiko kye tuyita documented okusobola okulaba nga tutegeera, era yeetaaga n'obujulizi obumalira ddala. He noted that Kigula had drafted an advisory note proposing the study and that fundraising efforts are underway to operationalize the research. Agamba era yategeezezza oli gwe nkugambye amanyiddwa nga Professor John Kigula, ono omukugu mu nsonga z'ebyettaka mu gavumenti yaabwe eya NRM ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni. Salim Saleh agamba nti omukulu ono yadraftinze advisory note oba ekiwandiiko ekiwa amagezi ku nsonga zino, nti era n'ategeeza wabeerewo enteekateeka ey'okunoonyereza ku baani abannannyini ettaka mu kibuga Kampala era aba owuninga ebitundutundu ebisinga obungi mu kibuga Kampala. Kakati Salim Saleh agamba nti naye yakkirizza ensonga eno era bagenda maaso n'okusonda ssente n'obuyambi bwonna okulaba nga bayamba omusajja ono bagende maaso n'okuba nga bakola okunoonyereza bazuule ddala ani alina ettaka erisinga obunene mu kibuga Kampala, ani owuninga ettaka erisinga obunene mu kibuga Kampala, then bamutegeere eggwanga ligende maaso n'okuba nga litegeera nti ddala si General Salim Saleh okusinziira ku ye. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera na gy'osinziira okubanga gy'otulabira, ate naba kubanga osubscribe nga nyongera okukutegeeza kikole kiri wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko, kwata kadeka notification obeera omu ku abatambula naffe ebbanga lyonna. Kugambye ozzenga owulira ebigambo ebyogerebwa nti omukulu alina ettaka erikyasinza okubeera eddene mu kibuga Kampala, wabula avuddeyo n'ategeeza nti ye alinako acres 2 zokka, newankubadde nga abantu bagezaako kiteekawo nti alina ettaka ddene nnyo, ekintu kyagende maaso n'okuba nga ate yeegaana. Mukutu gwa Red Zone TV ate nabo kubanga osubscribe nga kikole nzije ate tubeere nga tweyongerayo ne updates endala. Fumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa ekifiiriza, omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.